ey'okumakya no ku lwaleero simbudolo ono Anita wasuze otya ndi mulungi bw'olyete gye ndi munnange oli ludda waawo tuli bano Lwengo kyalo kyekyo kyoliko tuli Lwengo mu tawuni gy'ekyokoma mu tawuni awo buzibu ki obuli Anita nina bba wange twafumbirwa esoma mala mwaka naye mukujja mawulirako ng'alina X-way naye gwayita X naye nagendako mu message nze nensanga bakyasi naye yaŋŋamba mbu X era teyeetaaga kumanya otyo naye nasanga mu messages waliwo ne message emu waliwo gye yasande emu yejja neyenaaniko engoye bulungi atuyo omuwala kati kati nno ngenda nzigamu namba mweyo essimu ntandisatinga n'oyo omuwala nga takimanyi nti nze ndi mukazi we nga gokyatina n'omuwala ebyama byayogera nti nja ku sande yabadde kati ate ngera ekituufu eyo sande waliwo yajja neyenaaniko engoye n'agenda naye yate yemukunga nti gye yalaga ate walala we yaŋŋamba walala nnyo kati omwana ngamba nekusande yabaddeko eno negundi ate era be yali nabo gwe wakyatinga n'omuwala nze kale nefulanga kyali okuba essomero lyali asomerako nali ndimanyi n'odimanyi ewamala nemutegeeza nti nze nno misaala gundi omuwala n'ayomba nnyo n'agamba mbwera mulabanga amazieendooza nti oba n'omuwala afunyemu ku gundi omuwala asoma oba obana kati akyasoma naye yali asoma wenafumbirwa yali atudde bawo yani amannya ge Jordan omaze naye ebbanga kikati esoma abanneyiba babeerako tetunamala mwaka banneyiba babeerako ekyalo kyonna kibeereko nga kiwuliriza biiti bulungi n'essaawa 24 era kino kyonna kikozere nakikoledde na mugundi kubera kikwakera erinnya lye bamanyi buli wamu linnya ki gyekugambye omulindi bonna era lye bamanyi ku kyalo nakyo nakikoze nabbe njagala bukakafu anyway kakati gwe wakamufumbira omwaka gumu tonamuzaalamu mupangisa era okay gwe okola mulimu ki tuli ate yakola mulimu ky'omwami naye mulimi omwana linnya lye yaani Aida abeera wa Aida ono kumanyi babeere era nenazaalange nabimugambako nenagamba talina kuno ali Kampala ali omuwala alaga nga ali mugenda ate era mwali nkimanyi byenazaalanga lyali ŋŋambya kuno yaŋŋambya n'omuvubuka era nga kasambu tali kuno naye nga ndaba nga ali muno omusajja nga weesaba okuwasa lwaki esimu yeto gy'osonyiwa anagonjo niyo yabiŋŋambako kale guno bwegukola ki bwegisemba negivaako gyosonyiwe kubanga ndaba bwe kiba nti yasaawo n'awasa gwe oli n'amugoba n'agamba nti kambeere naawe ebiseera ebisinga kankuwa ekyokulabirako oba kankubuza ekibuuza tombuulira amazima gwe bwe wafuna ono Jordan wali tolinayo omuntu mulala gwe lwaki wasaba okubeera ne Jordan oli omuntu omulala olina omulekawo kiki libaawo kati kyogamba oliwo omuntu oyo ye takyakukubira ku ssimu temunyumyamukko temunyumyamu oba olumu zonna nazibulokinga tuteekateeka mukolo wazibulokinga nga tuteekateeka mukolo bonna natandika okubabo bonabona wababulokinga bona bwolina kati tolina omulala alina golaba nti akuli bubi tewali era ne layini yange najja naye saakyusa layini obula nze nazifunira eddagala wavaawo okujjaawo Lwengo tuli Lwesembabule Lwesembabule njawulo ziro wona we wamwawo anyway kakati pe namba ya Aida yene sembyayo 48 no 81 kanda no wenchajina kebera alina kisevingamu 0744 kati kubona tukwatani ngoyagala tubuuze omusajja yandishiwadde amatu kiki oyagala okumanya ekituufu ekituufu yagala era n'amulaba bayamukyawa aba bakyeyagala bayamukyawa n'amulaba kale
naye tatera gikwata tusinga nakobeeyo ono ye tatera akozesa nnyo na messages tatera okukwata amasimu ge tatera gikwata terakozesa nnyo messages atayipinga butayipinga kati kulira omusajja mugezi fulasi kakati ono Aida ono yabeerako naye wakaawo yamusomba nkulingi naye yamusombanga babagampa banayibawa banene era wetusula nti yazijanga kale mpe namba y'omwami 744 kamunonyeeko Jordan beerako ate yagirina ali nayo girina kubanga kijja kava waka abaddewa Hello. Jordan. Wasu. Jebali. Nigena bitya. Niko mpanzi gwe. Wekyalo kigamba ki? Kirungi mpanzi gwe. Nafe gye twene kampa tukyapa mwana. Anyono. Mpaku sente. Oli yaye nawe. Aba wakwata ennaku zino ina nzibu. Wa nsajja siyanyo nayo. Ojja kuntegeera mpola. Olimba nawe. Kalengero okyogenda yuko. Nkalengero. Mubeera kati? Ate wangamba odi mutawuli erwengo. Nadda mu Kalengero. Waddayo ku kyalo? Ki ekitambula ku kyalo eyo kati? Wali kyamaanyi mwana mpozzi. Kati ekitambula ennyo. Emwanyi gye ziri? Mwanyi nti zayongera bubi sitoni eno. Nane nfunyeyo ku busente nga njala kujja kusubula ku bumwanyi eyo. Mwanyi zayongera bubi. Tebitambula bulungi kati? Tulina makati awo ziri zinatera okuggwako. Mwana bintu nga sibingi ate kasaizeeyo. Ki omukyala agamba ki? Ojolamu. Jordan. Toli mu buufu. Nze ndi sita eno mwana. Anyono naye. Nze kuba limbe nga balina kyabagambye. Leka naawe. Bagamba wawasa n'okuwasa. Wali agakuwa. Bagamba olina kiddemu kiwafuna. Bagamba Aida wamugoba n'owasa omulala. Nani? Kadala wenkomanyi Mtajja gogana kutawanya. Ngenda kutawanyamu. Anyway, ndi mulwali nawe nkubanyo olwali tumanyi. Ekanyono baba. Petero. Kito wawo ngasi bafika manyibanzi. Ndiwe yo Kalengero naye ndi musiteno lwakuba. Binasemba okujjeyo mu December. Sakwefasa nnyo nali bize okwali manja kujjayo okutanga kugira kusubula ku mwanyi. Nga nja kuyingira mu mwanyi naye ate nga gwe manyi gwanyiza okunyambako. Koze ntya? Sino mwanyi ziri makali zira kugwamu nawe wewe nakutandikira. Ziri mu bei kikati? Akuta 2,500. Olumba ntunda mmeka ku kyuma? Ofuna kuwolukaago wolusanvu. Wezi. Kaki ekitambula mu bulimi sawa zino? Engeri gy'oli mu bulimi naawe. Mulimi nyeshi yawo. Anyway. Sobo jinyambe ko wano. We. Nkute? Tunaje ngiza kugamba kyamaanyi kuba situlera nnyo. Anyway kali kankute nja kujja omugole ampe ku kyemisana. Yonguliza kwasira kutegeera n'erinnya lyonga maninga custom. Ye lyo muganda wange. Ndabira mugole. Aida wamugoba oba kyali naye? Wali nnyo. Nga mugobera ki? Bademe wamugoba Aida nengamba yakola kali kalungi ako. Yali yakitera busete. Pambo ekugegwe kupya. Just mulwana mulwanyi bya kiyayi ne mubana mumuzza. Naye watigenda nasiza mu. Naye twazula mukana ako bannange kikulu baba. Anita? Omuwulidde naye ye? Muwulidde kati linde ekikondo eri sigenda kuba. Tolwana n'omusajja gwe wakafumbirwa. No. Tolwana n'omusajja nze sina bye mmanyi tobuzibu. Obimanyi? Kati nga lwaki lindako soko lindeko Anita. Njasobola tukkaanye. Soko oveewo naawe.
kale mbulira anti kyembadde gamba kikino wakyo gamba ekikodo kigala kunyooka lwaki jinge ebyansi yambadde mwagendo joninga omulemeddeko nkukubire kyensaba kikino engeri wakajambo fumbu bikimu kibangawo naye so okukwatira empola kyayinza okuba aida badde waali kale nga waali naye nga gwe gwalinamu essuubi ng'olyambo byali bya kiseera ebyayida anti yagambye aida byali bya kiseera buseera osigadde mu mbeera ki sooka ombuuli oli mu mbeera ki kati naye todduka mu bufumbo olw'okuba nkubye situkubye essimu eno awo muninde wa profesa gyenzija musajja bwakusaako olubaleeta ogamba nti jingo yalese ebizibu tolwana okubiri va ku simu y'omusajja gyesonyiwe kale beera bulungi kale Anita